Chosen Becky final avudde ku luggya emikolo gyo gyengedde Omumerica amwewangulidde dictator mitawana myerere akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo maama wa Tamale Mirundi Junior byonna bambi abikoledde Junior ku live nakakatambi weekali maaso awo ate yo omwami basajja mivule tannaba kulekeza kyakoze Bobi Wine ne banne akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Honorable Muhammad Nsereko naye mwinanga akomba kwerima ensonga za Princess Samiri munange tebinaba kugwa ne mujjawe Dr. Aisha Kasolo era nga ye Dr. Aisha Kasolo ya mukyaye dda ali maziga na biwobe mukamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi baddia nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business songa tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zoba oli Uganda oba oli bweru nga onoonya mirimu gikyakubuze mukubireko enamba y'essimu weeryawo ate wamma munange sigenda kulwisa era nga nzize n'ekyo zinibbeke gwe ssuubi lyange omanyi kati ke kayimba akaliko munange oluvannyuma lw'okukaba amaziga amangi gye waavudde omuhusband mu America naye ng'ono bamaze ebbanga nga beedeetinga naye nga babadde tebatuukanga kusalawo kyankomeeri naye kati agali mu nkuubo essaawa zonna Chosen Becky bamukuba kidaala bw'era ye dictator ali mu depression enkambwe ennyo omanye wano amawulire gaavuga nti abadde akuba omukazi nga mbonjaabunya naye olwategedde nti bali mu kuteeka mikolo Chosen Becky omusajja amutwala maama depression ne yeeyongera. Waliwo omwami ali awo ali Bungereza ali London yagenda okuwasa Chosen Becky ali London yawo mumanyi yes kakati Dr. Amir nze ndowooza nti yazuukuka obudde bukoze eki buyise kubanga Chosen we yamutwalirako yagendako naye America nze oba Canada oba Bungereza awo nze ndowooza ali awo mu present country gye bali ne Netherlands ne bagenda ne daddy Chosen yali badde agasema n'azuukuka mangu kati ekyanno mwe kibalage abalina essaawa zino abalina abantu abalina ba stars oba nga ba fiances manya nti ene time ekintu kikola ki igwawo kubanga awo nno wetutuuse bantu bange essaawa zonna Chosen Becky mu Uganda tumulabamu kasiibuluzo agenda mu America naye lwakuba omusajja yamuteekako obukakuzo singa yafumbirwa dda singa yamuwasa dda naye amugamba wenkuwasiriza bwe batewe papa n'ogenda mu maka gange togenda kuddamu bintu bya kuyimba kate mukazi wattu naye okuyimba okwagala kwegamba kyeki kyamusibyemu naye wakkiririza bwe papa Dr. Amiri mukwano Chosen Becky agenda kubanga ate akulabyeko munange bwetweyongerayo ewareera kalanzi kacappizo mbadde mpitaiteyo nensanga kakomenti ako nga wokalaba mu congratulations to me si kyangu okwekubisiza ekifaananyi ku Range Rover omanyi nange ono January simwanga atuvuga sipiidi mbu obwavu bungi ye bwatu bwagambye neŋŋamba ye ono omunange omukyala ate yeyiyemuko ka Range Rover so kumbe abadde ategeeza nti oyo omugagga munange amuyambye n'amukkiriza neyeekubisizaako ekifaananyi ne bannange omukyala ono naye nga ye bwetweyongerayo ne mwana mulenzi fuma tiktoka tengetengo nono wenjogerera munange yatuuse dda mu kibuga ky'e Dubai omanyi akola collaboration ne abazaamuzamu agenda n'abakubira obulango okugamba bingi baneeka baby boy bakaniriza mu masanyu neŋŋamba bannange ate alabise wano tengetenge yawo ng'alonda ebicupa omwana nga yalonda bicupa ono ng'alinganga naye bambi eyeevaako naye bannange Mukama wagamba nti gwe enzigizo zonna nzigudde oliba kino amazima terina omu ayinza kukiwakanya kubanga ono omwana tengetenge gwenjogera ku mumanyi era nali musisinkana naye nakati sikikkirizanga mpayithawe nti ono omwana kubanga amazima gali nti ebintu bya Mukama byo byewuunyiza omwana yazimbye ennyumba yadde tennaba kuggwa naye era eri mu nteekateeka zaamu ate kati kagenze ye Dubai agenda kujja n'akavumbo kale omwana munange bwe tweyongerayo ewa Diamond Platinum wamu ne Izuchi omanyi Izuchi abadde yanobye oluvannyuma lwa Diamond Platinum okuvayo n'agamba nti essaawa zonna asobola okuddayo ewa mama baby ewa Zari munange n'anoba ye yanoba oba lwali lwakuna lwe yanoba naye olunaku olw'ejjo munange
yavuddeyo n'akyakasa nti ye tasobola kukyawa mwami we nti era obudde bw'ekisibo buno bwe tugendamu emikolo gyaye munnange we gigenda okubeerayo so mwe mwenna abagenda okusiba gomesi baddiya mwesibe ng'obudde bukyali kubanga ekisibo kituuse. Na mwalini Zuchu atuto tushajulikana mwezi ujao kabla ya Ramadhani, ndoa tunao jamani, vigelegele. Ndoa ipo, ndoa bwetweyongerayo ewa Sister Junior ono no munange ayongedde okulumya abo bonna abayina ba maama abatafaayo anti muyina maaso wano abadde ku live mami we n'amukubira munange Juni leero sinnakulaba sitole ekyo tomanyi weekend twapatana nti buli weekend nza kuliisa olya wange banange Sister Junior yeewaanye bitya nga mumutegere manye ebigambo ayina bingi kasooke mbatereka akatambi mulabe nga wekibadde ate tusobole okweyongerayo bamikwano n'agaaliro ng'akudadde n'agamba nammwe bamama babakubirako kasimu ku weekend babafaako biki bingi byayogedde. Owa boda agireeta kale biri bye baleeta last time kale mami neyanziza nnyo tuliyo babiri kale parking dish ezo ziddeyo wakaze bandeteramu emmere last time ndoza ziri awo zipaaki banne ba parents kati nze anti bandetera emmere okuva ewaka like they bring me food kati my mom bwe sitalya mmere yawaka ku weekend aba awulira bubi ebyo biparking awo bajje babitwale baleeta eri emmere so kati namwe bazadde bamwe babafumbira ne babaweereza like kati bazadde bamwe namwe babaagala like bamama bamwe babaagala nga ffe batwagala oba mmwe babakoowa kati bagenda kumpalana kyoyogedde kati waliwo abagenda okumpulirako ennugu era oyo Junior emmere bamuleetera buleetezi maama we okitegeera kati waliwo agenda okumpulirako ennugu just because my mother anjagala naye kati nammwe lwaki mubeera mutuwalana like kubanga bazadde baffe batwagala kati waliwo agenda okumpulirako ennugu just because my mother anfumbidde emmere era gwe Junior bwatyo munnaye maama afaayo buli weekend yakipatana nti mutabani walina kulya wuwe kati so gwe wenna munnange omukamwana oba agenda okufumbirwa Sister Junior olina okujjanga weesibye bbiri ekyo kyolina okukimanya kubanga buli omwana omulenzi wayagala ennyo maama we gweomukamwana afumbiddwa gweokafiiramu anti newe mubanga muzannya muli waka mweka babiri n'omukolako akantu adduka misinde wa maama we naye nga byebyo ebyange baddiya kale bwe tweyongerayo ne Kasuuko munnange nyogera bajugiza nti Kasuuko okuva mu buto bwe nakati ni waali mukimanyi nnyo teyakyukako wadde omusajja teyakyuka nga we yali mu buto nakati wali lwakuba maama mu buto yali ayimirizaamu kamala kayeti oba ne kakati yafunamu olubuto naye ng'abantu bakyukira ddala abantu abasinga we wali ofaanana mu buto si wooli naye munange ono ye teyakyuka lwakuba mpozi bigambo kati bye byayongera n'okkuba oluseke kale bwe tulimanyi abadde ali mu kaaba ng'agamba TikTok ate bagibaanize eyo munnange mu Amerika mbadde nkubirayo abantu bange oluseke yazuza akaaba olunaku lw'ejjo lwonna kale bwe tweyongerayo ne Princess Amira munnange yakubidde mujjawe Dr. Aisha Kasolo akayimba nti bweyezu wadde oli wa ssente naye ate nze omusajja yanjagalirayo nga bwenda akayimba katambudde bitya ate agaliwo omusajja omusajja Kasolo yanyiigira Dr. Aisha Kasolo munnange olw'okubeera ng'akola obulumbaganyi ku mujjawe ono Princess Amira mbwira omukazi olunaku lw'egyo yageze ne yeesitula butereevu yeetondera omusajja n'amukolera kapate ye Masaka omusajja teyerabiseeko era yasuze wa mukyala mukulu oli oweeri makage ekyotera gye yasuze munnange yagamba zisibeera na mukazi bakyala bange nimanya nti bakazi ba Kasolo balwanidde Kasolo it sounds nasty nkambaleke after all era minister ye Kasolo balwane story eyo
yannemye ogyogerako ti Minisita Kasolo bakyala be ababiri bamulwanidde ng'ate balwanira Kasolo era minisita Kasuku agenda na Kasuku agenda na bwatyo munange ye atamala emirundi junior bwavuddeyo okwogera naye nga ekiriwo omusajja yakyuse buno obudde ali wa Princess Amira ono munange yeeyita nti akola nnyo ayina ssente simanya Dr. Aisha Kasolo mama omusajja abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bwenkuzaako eno ku nsonga za JB kwotadde ne mukyala we owa Infotrust munange ebintu byo biranze era kati babiyingizizaamu ne Fibike bagamba nti Fibike ye kajiiko natabula atabula mikwano gye ate n'atabula ne beki ne bano abantu bakolera era ono omwana muwala Swabi ge basibye ayogedde bingi nnyo kwatadde n'omukulimira era agambye gana amasiga genkaabye mukwano tegagenda kugenderera bwere oyinza obutakiraba leero naye n'okiraba mudda nti ate nekyala weefuula omulokole naye munaye nga toli mulokole ngo ebikola bya Fibi tebiraga nti mulokole kubanga yalyamu banne olukwensi era n'olunaku lwe baasiba Dr. Alima munange Fibike yabalagi naye Fibi ngenda kumentioninga erinnya lyo because naye wamentioninze erinnya lyange era ndabye ne video gye wakola gye wareplyinga nga mulimu erinnya lyange that is why nsazeewo nkureplying ennyabo ng'ogamba nga otalina budde simanya bukola ki Fibi ebintu byokola obimanyi Fibi wetaba mu kusibisa Alima gwe wennyini n'olagirira abakwata Alima ewuwe gy'abeera ne bagenda ne bamukwata n'ojja mu WhatsApp yange n'oŋŋamba Swabi Alima bamukutte kola video ogambe nti Alima bamukutte kituufu era n'oŋŋamba bamukubye nnyo wabula n'oŋŋamba sigeza ne mentioning erinnya lyo tobasoogera nti nno gw'oŋŋambye Fibi navaayo n'enkola video ezo did I mention your name anywhere tekyakoma okwo Fibi we baakwata Shadia wa Kyagulanyi gwe wennyini wagenda mu inbox ya Halima gwe wali omaze okusibisa ng'omaze okwetaba mu lukwe olumu okusibisa n'omugamba mukama wange yakwata Shadia wa Kyagulanyi naye mpulira nze kinnumiriza n'omugamba naye yennyini bw'aba asobola aveeyo ayogere naye takwogerako nti nno gw'omugambe era Alima kye yakola n'afuna omuntu gwe yagamba omuntu oyo n'agamba Bajjaasi oyagala kwewakana nti nno siggwe nga bwe weetaba mu ntalo ezo zonna n'omala n'ovaayo n'ogamba nze tonjogera nti nze nkugambye Fibi your day will come nsaba otuule wansi bw'oba ng'oli mulokole nga bw'ogamba otuule wansi weekube mu mutima gwo wabula naawe okimanye nti nno whatever goes round kimala ne kikomawo naawe kijja kuddira so you even n'ofuna n'obuvumu obuvaayo obugamba mbuffe oyo tetulina buddewe mubulina bwe muba temubulina lwaki mwagenda ne muteekayo omusango Fibi gwe wennyini wavaayo n'oŋŋamba Alima bamusibye biki kola video gamba abantu neze tonjogerako ewantu wonna
olw'ensonga walimu mu lukwe era baabikubuuza Lima yabikubuuza tewabyewakana n'omala n'omugamba nsaba kunsonyiwa gwe wobeera gwe omuntu ng'akusibisiza nga mukwano gwe osobola omusonyiwa wuuyo Speed bbiri mukamaawo asibye Shadia wa Kyagulanyi owulira ekibi kikulumiriza n'ovaayo naye mukama wange yasibye Shadia wa Kyagulanyi neze temunjogera mbunze mbagambye lwaki tuba tetwogera nti gwe otugambye lwaki tuba tetwogera nti gwe otugambye tolaba nti ezo zibeera nkwe lwaki tuba tetwogera fibitula wansi olowooze omanye ebintu bino byenkola singa bukeera ku makyanga bakizira ebintu bino obimanyi kuba oluusi mubeera aba nga mubirimu wabula saba nnyo kireme kujja gy'oli saba nnyo baleme okwefuulira nga nawe bwe weefuulira mikwano gyo kubanga nze nkimanyi ekintu kyonna kimala nawe ne kikuddira amazima gonna ogamanyi ne vidiyo yennyini gye mwakolanga eraga era waliwo abalina kye bamanyi beekaza bwekaza embeera munange bwetyo bweri embufi bike ye kajiiko natapulani naye bambi ng'asubira w'okitunula mu swabi mukwano gwa fibike kyokka ate nga jjukira bali abaamusibisa mikwano gye era nga be bamuwana akasente actually buno obudde baafuuka maama taata kati naye oba asoberwamu oba gw'oyinza kukola otya naye nga kale bwe tweyongerayo n'omwami Abitex ono nno afuddeyo nayogera ku nsonga za Chosen Beki agamba nti entaba ekweva Chosen Beki asinga omusajja sente mbu omusajja takola talina mulimu naye ateeka omusajja yingini yo nno golaba akola masannyalaze dictator Amiri ate buno obudde alina ne restaurant naye maama agambye nti buli we mubanga omukazi asinga ku musajja sente emirembe tegisobola kubaawo mu maka apaana kubanga omukazi aba alaba ali waggulu kyokka ate nga n'omusajja abeera ayagala okumuwa ekitiibwa weewalanga nnyo mu bulamu okubeera n'omukazi ng'akusinga sente n'erinnya oba olina okusaba ebintu bibiri omuwala yalina okuba nga yakwagala ebitundu 80 ku 100 oyo akusinga sente buli lw'obeera n'omukazi ng'akusinga sente n'erinnya omukazi alina okuba nga akwagala ebitundu 80 ku 100 etufune kwakusinga okumanya na sente kaakati essaawa zino nga bendaba laavu yaabo ebadde 50-50 buli lwofuna serebu baserebu abakazi balina ebyogo balina akamanyi balinnyako wamwagalako alwa serebu basi ebyekiyaye ntwerabyeko omulundi musajja mukulu nkugamba buli lwokwana omukazi ng'akusinga sente making sure nti omukazi yasinga okukwaga kyosigwe olunaku lwali kati ekisooka Chosen Beki kawala kalabika bulungi serebu ate ayingiza sente ebiseera ebisinga kizibu nnyo kusanga serebu nga Chosen Beki ng'asobola okubeera n'omusajja n'abeera naye omwaka era Chosen Beki mukazi nnyo okubeera ne Amiri aba yakukyalye dda kubanga buli kaseera alaba abasajja abavubuka abalungi buli kadde buli ng'ate balina ssente ng'ate balabika bulungi ng'ate bamalayo mu buli kimu ontegedde kubanga ebiseera ebisinga zikankubuulire nze omanyi lwaki siwangala nabakyala omukazi asaana mu nsi okubeera nga mukola kontu bwatyo munange promota Abitex bwayogedde ate ku nsonga za Chosen Beki nti buli wawasa omukazi ng'akusinga sente era nange wenkufuna mba nina okujooka osaaga kale bwe tweyongerayo n'omwami Basajja Mivule ono nno akyakandidde era akyali ku nsonga z'omugenzi Honorable Ssegirinya agamba bannange bano bo kye baakola takirabanga bingi byayogedde nga nammwe mutegeera ngenda kubanga ate naye mwe batuusaako mu maaso wano nawulidde bannayuganda bangi ababadde banenya ba foot soldiers abakoze fujjo mu lumbe lw'omugenzi ow'ekitiibwa Muhammad Ssegirinya kakati njagala kigaziyaamu
oluusi waliwo n'abatamanyi bwino ali mabega waabyo. Tosobola kutandikira ku ba foot soldiers abakoze fujjo n'otanenya Bobi Wine. Byonna byo badde bakola babadde nga ffe omanyi nze ndi muzanyi wa mizannyo, babadde nga aba actinga aba performinga nga kye baperforminga kye bakola kiri ku script nga bakirihasinze nga waliwo trainer eyabatendese okukikola. Bw'olaba abantu ku stage nga balina bibazannya emabega wabeerayo eyabibatendese okukola ebyo mu bye mulaba. Toyinza kunenya bali ba foot soldiers effujjo libaakoze ne bawamba omulambo ne bawamba maama w'omugenzi ng'ayagala n'okufulumako ebweru okwetaaya tasobola kufuluma. Ne bamuwamba ne bawamba baganda be okutegeera kati ne babatiisatiisa ne babagirayo emiggo. Nalabye omukazi gwe bayita Sauda Madada yasose n'amukuba empisi 3 wano ku kibugabiga ne wabeerawo omuvubuka yamugambye nti yakomyewo namuggo era n'agamba muganda wa Ssegirinya fuluma tugenda kubakuba lwaki weesibiddemu nga byonna byabadde ku script nga babatendese. Toyinza kunenya bali ba foot soldiers n'otanenya Bobi Wine oba okoze ensobi kubanga Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti njagala kwebaza ba foot soldiers mwebala obutawaayo mulambo senga mwaguwaddeyo mwandibadde munkoze bubi nnyo era nabadde ngenda kunyiiga. Owulira kati bali babadde bakola Bobi Wine byayagala tebayinza bikola nga Bobi Wine takkiriza. Era nalabye mwannyina w'omugenzi Ssegirinya ng'agamba nti naye Bobi Wine abantu bo ne bakola effujjo nga tobagambako ebyo byabadde birina okukolebwa. Okitegeera okukanga namwandu aleme genda kufuna ssente. Kati njagala mulabe ettima Bobi Wine yalina n'agaana namwandu okugenda wali parliament yabadde etegese afune ssente parliament ziyabadde emuwadde. Okitegeera n'awulira bubi era yakyogeddeko kubanga babadde bamulimbalimba bamuweeyo obusente Ssegirinya abadde mulwadde nga tebamuyamba. Parliament yakitadde mu lwatu Ssegirinya bamusaasanyirizaako obukadde 9 n'okusoba kumpi kawumbi. Bwatyo munnange basajja mivule ye nakati akyawera enkolokooto naye munnange era si ye yekako tadde ne Honorable Ssegirinya Muhammad munnange naye akyawerera ebigambo akyasindikira ddala atakumyoko akoze oba tukiyite nga n'ekiraamo akatambi kalina maaso wano ngenda kubanga ate nga nkabatuusaako bamikwano era munzikirize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra bye omukama abankomere. Mungu bwanzijanga mu bulamu bw'ensi eno bankwasanga abantu bange ndi mu bamisbahuddin kye kibiina kyendimu ekingattanga community y'abasiraamu basajja bakulu bwe tutuula ne tusoma edduwa ne tulaajanira Mungu ne tusabira bakadde baffe be bankolangako buli kimu nga n'abaana baffe bwe tubatendese as simple as that. Tebansuzangawo okusukka olunaku lumu. Bwe mbanga nfudde abasigadde mujje mu nziika abana abatabaliiwo okuziika faradha kifaaya abaliwo bamaliranga abalala. Buli lwolwabulaaya oli muntu w'abantu bangi abava e Bulaaya basomere edduwa kalasi abaliwo banziike eyo kyaputegwe kubanga ave Bulaaya agenda kunsanga akole ki akungubaga akasembayo ate akungubaga akasembayo kanyambe ki akungubagireeyo gyali bw'anaaba afunye obudde alinye ennyonyi ajje nga tali mu kupakuka kubanga si yagenda okunaaza mayiti yange. Anti jjukira ababeera abalamu essaawa be basalawo amateeka basobola okugamenya. Ffe bw'oba olaamye ky'olaamye kye kikkolako mu busiraamu bo bwe bakimenya baba baagadde bwagazi naye bw'oba olaamye n'oga nti bwenfa bwe bubanga buli kiro bwe bubanga buwungedde okusukka essaawa zino olwo bansuzangawo. Okitegedde kigamba gwenyinza ogaba nsuzangawo olunaku lumu nti bwe mba nfudde ku ssaawa 4 baziike enkeera ssaawa 8 period. Eyo anaaba tasobodde kugiramu
wasalaamu tosobodde weeraba kubanga buli bw'oliisaawo mayiti y'omuntu ebyo ebivaamu. For example, golooza singa bajjayo mayiti ne bagisaalira ne bagenda ne bamuziika ku Lwokutaano, ebyo byonna byandibaddewo. Wangi? Singa lwe yafa ku Lwokutaano bajjayo mayiti ne bagenda ne bamunaaza ne bamusaalira ne bamuziika, kyova olaba nti eri tugeze mu Bawarabu. Awo tebyandibaddewo ebyo byonna byonna. Era ne mu nsi endala byonna ewasinga bw'oba mukungu bakuteeka mu kifo ekigazi, abantu ne bakusaalira oba mu kisaawe, then eri abagenzi okuziika ewaka ewammwe baba batono. Obuzibu bwavuddewa mu zino ensonga zonna. Is it because wabuze communication kiki? Kasajja Fuba anti kakati tabwe. Kasajja Fuba kiri kye nagambye okubuguma ebifuba. Okubuguma ebifuba abantu bayingiza politics ya internal organization of their party in everything. Obukyayi webeerinako ttiimu ya Mpuuga n'eyabali. Kakati yatuuka ng'erina okusaakinga kati ne bw'obaga nti wajja kubaayo okusaba. Ne gwe bagenda okusabira abadde mukwano gono ng'ate abadde mu kibiina. Because they believe their blood is still running high, ebifuba bikyababuguma. At the end of the day, Kasajja Fuba buli omu agenda ku ending up giri gye bayita kaliba kasajja ng'olwo agenda. So ng'ate kyandibadde kitya gwe mu kulaba okukwo. What is wrong is a uniting factor. In fact, kye kyandibadde kibatuuza bonna. Mamero n'ekibuzo kyange eri Honorable. Honorable mubuuze lwakuba nange sinnamubuuza kyange ne sooka omubuuze. Manyi Honorable ono mufollowinga. We have something in common. Nange nze nsereko. For your information. But Honorable ali smart yewala ebibuuzo n'atabidamu nga binakuba oba ensonga nga bweyina okuba. Kwene ensonga kiki kyombuuza what went wrong. Akimanyi nti from day one abateekateeka okukulembeza Mpuuga okumufulontinga okubanga